Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku lwo njagala tutunuulire ebikuta by'ekikajjo ebyo. Waliwo munnaffe wano wambuuzizza nti ebikuta by'ekikajjo bino kituufu byambulula. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Ebikuta by'ekikajjo kituufu byambulula naye si bikuta byokka eby'ekikajjo. Gwe buli ky'omanyi nti kikuta naddala ekyo nga kisobola okunaabibwa kibeera kyambulula. Wambuuzizza ku bikuta by'ekikajjo. Ebikuta by'ekikajjo byambulula. Kati ebikuta ebyo osobola okuteekamu ebikuta 4, toteekamu bya nsobi nedda. Oteekamu 4 bibiri bw'otyo naye obironda bulonzi nga tomanyi ani yabiridde. Naye kirungi n'obigattira mu ddagala eddala. Tugeze bw'oba ogenda kukola kyogo obanga ogenda kukola ddagala ery'okunaabako, mu ddagala eryo ly'obeera ofunye ery'okweyambulula gattamu n'ebikuta by'ekikajjo ebyo. Kati bw'oba onaaba eddagala ery'okweyambulula ng'otaddemu n'ebikuta by'ekikajjo ebyo era osobola okwogera. Bw'oba onaaba osobola okugamba nti bino bikuta bya kikajjo binkutuleko ebyo byonna ebimazeeko emirembe, binkutuleko ebisiraani, binkutuleko olutwe, binkutuleko obutaagalibwa, binkutuleko obutaweebwa, binkutuleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanyo kyabizunze ng'abizza gye byava bw'otyo nti bino bikuta. Binkutuleko ebisiraani, binkutuleko omudibo, binkutuleko olutwe, binkutuleko obutaagalibwa. Bino bikuta binkutuleko bw'otyo osobola okwogera bw'otyo. Naye ekikulu kya byonna bw'oba ogenda kunaaba ku bikuta bino bigatte mu ddagala eddala. Tonaaba bikuta byokka. Bijja kukola bulungi ng'obigattidde mu ddagala eryo era eryambulula ng'akambula, akeeyeeyo, olugobango, olukandwa, ennongo, akazunzanjuki, amazzi ga mukoka n'ebirala bw'otyo. Kwegamba n'ebikuta ebyo bigatte mu ddagala eryo bwe lityo ofune wodda onaaba eddagala eryo. Naye olina ddinaabira bweru, tolinaabira mu kinaabiro bano abalala mwe bagenda. Linaabira ebbalibbali nga togenda kuddamu kuyitawo mangu. Bw'otyo bijja kuba bikuyambako nabyo onaba obigasse mu ddagala eryo ery'okweyambulula ebikuta by'ekikajjo ebyo by'ombuuzizzaako. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.